era bwe bwazibidde ngali endi skin amawulire ageetisse okkiriziganya nange awangudde palasa bamujje ku stage bamukubye yageetika okuva mu nkuuka ate wuliriza bamukubye ensi nga nsanyufu ali endi skin akoze eki akubye kati olwaleero amawulire tukedde nga makyufumu olutalo palasa aba ayimba kituufu tukkiriza abadde ayisa mwali endi skin eggaali naye ebyokuyimba bwe bityo bwe biri ebyo byakuyimba era olaba nga abawagizi bakyaniriza anenya palaso tuddeyo ne ku King Saha omunenye kukulisa bebekulu n'abantu abayisizaamu eggaali mu kuyimba ne bebekulu ayisaamu akola ki ayisaamu oyo muyenna ayisaamu so that's music naye bw'aba ategedde levo ye ne waayina okukoma kyekituufu naye one abasajja baliyeni balinnya akatuuti basikayo palaso akawansi olutalo lukoya aliyeni skin nga bw'omanyi nti kati ye yeetegekera ebibuli amajayi atambula na kosita bbiri amaja abaako n'amapangise agagagamero agaki gonna mwegali n'agenda aleeni ku ggaali so eggaali ya fango neva powerlinga palaso egundi eno ku show gye baabadde eyo mu Mpere Festival era singa palaso teyabadde mugezi nnyo kwanguwa kuvaawo singa palaso olwaleero mulambo va ku byeggaali okwekuba ekikonde kyavuze nga muntu ku muntu palaso nga akuba abaana babadde bangi ne bw'oba oli mukubi otya toyinza kukuba kyalo olaba ne gundi ekyalo kyamukuba sobi ate yali mukubi olaba ne sobi yali omukubi nga n'abantu babatta naye era stiru naye abantu bamaliza bamukoze eki bamazeewo so palaso talina maanyi gasobola kukuba ggaali ate ebyeggaali ebyo biraba onaakuba eno nga gwani so yabadde mugezi n'atandika so ekyo kyekyabaddamu kyamagezi kye yakoze kwe kusooka okutaasa obulamu bwe n'amagye garitiriitinga emundu esobola ovuga n'ogamba naye obukongo bukkuba kanzireko emabega kati kankubuulire kino olaba ne pulezidenti bw'abaawo olutalo lwonna okimanyi nti etteeka erisooka kumuddusaawo ne wandigambye nti pulezidenti ye high command era commander in chief buli pulezidenti ayimiriddewo n'agamba ye commander in chief afudde Gaddafi yayimirirawo waliwo owa Chad naye yagendako mu lutalo eyo kati mutabani we yafuga yagamba ye commander in chief Assad yali omugezi oyawulira nti omusajja esiri yabuze yadduka era mulamu okomandingira eri so high command kitegeeza emisindo olina oba nagyo so abantu abo yabadde tasobola kubasobola katugattamu musajja mukulu palaso yeno loosi gyakedde okukozesa aliendi skin mwenna abakyakola effujjo kimulekawa njagala mutegeere eggaali muziddeko bamuziveeko era omanye eggaali bwekusanga mu makaago loosi ki gyesobola okukolera okuba omuntu ojja mukuba kituufu adduke naye omuntu amanyi bulungi gy'osula naye bw'anaabazze mu makaago loosi ki gyajja ate mu Uganda bakiyita president kasi ekintu kikolebwako kiba kisobola okukolebwa kati alien skin takyayinza kuddayo kuba muntu n'atajja waka kuba oyo si yasoose era balina gwe baakuba ababooda ne balumba kati singa naawe bakulumba enkya njagala ogattemu oba olinawo kapasoko kasula mu lujja otegeere loosi kyali endi sikini gyakeereddemu katusooke nettundula kabwejumbira ya miliyoni mmeka gye twabazaawo tumubalidde amataala gokka obadde okola toto gurandi toto badde oziwandi olwo ndi ku gurandi Mini Cooper yabadde ya nnya kitundu Mini Cooper miliyoni nnya kitundu twagibalidde miliyoni nnya kitundu netudda kwa Alufadi Mini Cooper eri miliyoni nnya kitundu netudda ku Alufadi yamukutte 3 kitundu Alufadi yamukutte 3 kitundu netudda awo kweba yamukutte 11 netudda kutundula yamukutte miliyoni 11 ezo za repair
bantu bange naawe okubeerako makanika wo gwomanyi ne tudda ku Range Rover Range Rover ne bange mukutte Range Rover sinagigatta nabaza omukaaga okitundu gwa mataala endabirwamu biki kuba ebibadde by'abagagga nga bindwisa omukaaga kitundu gwa mataala ne mubalira miliyoni 4 za ndabirwamu nze 10 biki miliyoni 4 za ndabirwamu so kati wano ku calculator yange endaga nti enkya ya leero ku ssaawa 1:2 Palaso akozesezza loss Alien Skin ya miliyoni 29 n'ekitundu ye festive season yonna jayi kati ne miliyoni 29 guno n'ekitundu tubala mataala yongera atasatu emu kitundu eyennyumba bannange linda yukiranga waliyo ne Land Road okugamba nti sebuka mwanda wanga kayumba ka kikadde kwata mukati emu kitundu yabavubuka emu kitundu ya nyumba n'emipiira tetundagiba kati empiira tugiweeyo akasente nkulazeemu egy'ebbeeyi n'egya layisi empiira egyo katumbalirayo kale miliyoni nga 6 jafuna egitambuddeko ku moroka zonna so enkya ya leero eggaali ya Palaso erumbye Fangon Forest n'egikozesa loss ya miliyoni 37 fengafa abamanyi eby'emmotoka kati bantu bange bwe tubagamba nti eby'eggaali bino si birungi ensi eyina amateeka tulekerawo okweteeka mu lisiki tukakkane tetuyinza kubeera mu nsi nga tukolera mu buvuyo gye batakwagala togendayo twenenyaŋŋane ekirala abayimbi si bazannyi ba bikonde si balwanyi ba ntalo tusigale ku mayiki alayika abadde akuba bawe kati gwe wenna akyawagira olutalo gwe wenna faani wa Alien Skin oba oba Palaso njagala nawe weeteeke mu kosti zino kosti ezo tuzibazeemu kubanga wanu Alien tayinza kujja kukwogera kulaba bwe kyamunyize kugandi emmotoka zange zonna bazoonoonye naye ngenda kuspendinga bwenti naye ffe ng'abamuwagira kino kimwongerako bakimuzza wansi kubanze sikkiriza era sikisobola na kirowooza nti Alien Skin mu festival season akoze miliyoni 37 Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Focus 360 the final channel kwoli 2025 gye tulimu buli wondaba olw'okunambira ne President Calvin Kayanja owa Star Favor Uganda Limited Ambassador ne Calvin Kayanja Immigrant Care Services Uganda Limited nyongero bajukiza tutambula ne Nana Hub Mouthwash wamu ne Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua. President uza kubakulaba mugamba ki era omwaka tugutandise naawe yeshe sooso omwaka guno era njagala kusooka kubaga nti omwaka temuguteekako nnyo kifuba muguteekako nnyo kifuba Katonda bw'aba wakkuwa ajja kkuwa beera mukakkamu sigala ku mulamwa sigala woofunira omwaka tugutandise kuva 3 ndowooza omwaka gukomayo gutandika kituufu gutandikidde mu violence ddala mu bayimbi nalabya akatambiko ng'olabula abasajja obutagenda kuyimba mu nkuuka muyimbe gye babaagala abasajja bakudifayinze ne bakulaga nti basobodde okubeera nga bayimba mu nkuuka era kyonna kyonna ekyabaddeyo ndowooza n'olwaleero we tutuukidde nga tuli ku continuation ya 3 effujjo lyefudde effujjo ensonga eyo gyogerako kyenjagala era okukakasa abasajja bange nti ebigambo byange nkyabiyimirirako waliwo gye babaagala muve gye batabaagala bwe muba mwenna musobola okukkiriza nti buli kimu kyayingira mu politics endongo yayingira mu politics buli muwamu waali mumanye we batabaagala bannayuganda nabo bayina bye baagala mumanye we batabaagala why are you risking my brother Bebe Cool Alien Skin mwagala kutugamba nti kati babatwalire mu bukeji nga mu 7
okolachi okuvaako aba bemusanyusa ogende ng'olina ne bulletproof window naye ng'ogenze kuyimbira abantu gwe okusinziira analysis ye ya 3 mulumu walabye eki gye bayimbye ogamba babatwalire mu keji gye bayimbye babadde babaagala babadde tebabaagala ekibuli alien skin in the security strategy gye bakozesezza okujjamu abakuba obucupa kozero obucupa babadde bagenda kuba however nti balina engeri gye bakibazeemu abaana ba Fangoni ne bayingira ne bawamba stage yonna wana awasooka ne babeera waggulu buli wamu wonna stage po ne violating ebiragiro bya police twagala abantu bana ne muyingira n'abantu bibiri otegera embeera eyo lwaki tutuuka ku mbeera eyo bw'oba osensinze denja kiweetwala mu denja kubanga ekisooka Bebe Cool oba alien skin okujja n'eggaali eyo abantu 1,500 ku show ng'abantu basinga ne boogenda okuyimbira obungi kiraga nti osensinze denja nti wooli toli safe lwaki ojja mwakasooka okuyimba lwaki totuyita gy'oyagala ne tujja ne tukuwagira n'osigaza legase bino bye ngamba Bebe Cool bajja kukuba eriiso bajja kukuba akacupa kakuggyemu eriiso fena tetwefuula bataalabye obucupa tewabulabye nalabyeko butono era walabye yakasusa akacupa abaana b'eggaali ya Bebe Cool ne bamulumba ne bamukuba Can I question Bebe Cool nti omuntu oyo gwe baakubye ye yakasusa akacupa evidence kuba lwaki oyogera bw'otyo teri asobola kugamba nti baakubye wakacupa lwaki we bagenza okukuba baakubye ekitundu kyonna okitegedde kitegeeza eyakubye akacupa bayadde ali wansi n'akasuka kati gwe eriiso era kavudde awo n'okuba abantu nga 200 awo kati bye nalingezaako okwogera nti tubaagala we love you osobola okutuyita ne makaago oba awantu wonna ne tujja ne tukusupporting at any cost why are you risking your life and your legacy ogenda otandika okuvaako cause ebonereza n'abantu abatamanyi bibaddewo ontegedde bulungi nti n'embwa obwo bwemanya gye batajagala embwa oba naye wakanga erina ewa neighbor bagituntuza teyitawo esobola okwetooloola ebyalo kutuuka weekola ki tesobola kugendawo nebogolamuko n'amaanyi ne bagiwulira tesobola lwaki tutuuka mu mbeera eyo ey'okwagala okubogoza amaanyi okitegedde yes strategy yabadde nnungi n'ebizibu byayo biriwa kubanga ekituufu effujjo lyakoleddwa era abantu abatalina buzibu bwonna nammwe baakubiddwa kuba omuntu abeera mu nkuuka okuleka nga mwabagenda nti buli omu ajje n'essaati y'omuyimbi gwazze okuwagira naye okimanyi nti eyo eggaali tewuliriza tejjaako statement ekuba bukubi muntu yenna oba yakubya akacupa oba obadde na girlfriend wo naye mu nsi gye tukakasa obulungi nti erina security era nga byonna tukkiriza nti tubikwasa security services Uganda Police jati maje biki byonna bye tulina toyinza kuŋŋamba nti musobola okukuuma bannayuganda bom ne mutuwanikira cameras ne mutulaga ebibaaluuni ebyobukese ebyaki nga temusobola kukwata muntu yakubye kacupa kutuuka bayimbi bokwekolera ku nsonga zaabwe tolaba where are we heading kuba ebibaaluuni na biki tubirabe Namugongo era ne bakuuma bulungi nnyo Namugongo ne bagamba tewali buvuyo nti big size government teyinza mukuumira ku stage nga tafunye buzibu yeetaaga abavubuka abataasoma yeetaaga abavubuka ababba ku kyalo yeetaaga abavubuka abatwalira amateeka mu ngalo kubanga Bebe Cool ebyeggaali abivumirira amanyi obuzibu bwabyo era ekyo kyabadde so disgusting okumulaba nga alina abavubuka abo Bebe Cool tabeerangako bwatyo big size Bebe Cool ye muntu yekka wano mu bayimbi gwe nalaba akuumye ekitiibwa atambula n'omuntu ogukobula n'omusirikale we era kizibu nnyo oli okusala ku Bebe Cool ekigambo nti yankubye lwaki tatambula n'abantu batasobola kontrolinga naye olaba Bebe Cool atuuse mu ssa naye okweyazika ku ggaali y'abavubuka abagenda banyakula obusimu bw'abantu n'abakola effujjo ku bantu tetulaba ndi music industry eganye okitegedde bw'oyogera bw'oti era nalabye gyengeri gye baakubyemu abantu baakubye nnyo VIP ekitegeeza abavubuka bano baabadde babbatunudde we wayinza okuba essente bajja okugonjola n'okukola effujjo kubanga ekisooka bwe baba ddala bakozese singa baagala kukola trick
nti twagala kukwata ba Bucupa tojja na bavubuka be Makindye tojja na bavubuka be Kawempe jangu na Uganda police eyimirire kubanga yo tumanyi erina n'obukodyo bwa arresting omuntu era ne verifying si kuba bantu kubanga akavuyo konna we kaabadde nti wano we bakasusa akacupa na biki be baakubyewo kakasa nti be bakasusa akacupa n'engeri gye bagenda balinnya abalala abali mu ddembe lyabwe leka police deploying ekwate eraga omuntu oyo nti atryingibwa mu mateeka olw'okumenya emisango egyo police webeeremeddwa era Bebekulu kuba bakugamba ebbanga lyonna Bebekulu muntu y'omu yagendako mu kuyimba ne bamukuba obucupa police ne baako be yakwatayo era n'agenda ku police station enkya n'abasonyowa kati eggaali yali yakutte baani era wagenzeeko mu ddwaliro okulaba abo be baawumiza ddala be babadde batuufu bamulimu n'abagagamero Bebekulu yakwata nzukira balinga 12 n'abasonyiwa ne babateeka bali bafukamirawo ku jjinja kati lwaki tebakozesa strategy eggaali yaye n'ogisaba nti engeri gye yakubye abafunye obucupa etuleetereyo wakiri mukaaga nsaba Bebekulu nti security strategy gye yakozesezza ku luno okulondobamu abo abakuba obucupa etuyambe etuwe ku lipooti era akolenga bwe yakola nga bwe yagenda ku police station kuba be bakubye bali mu malwaliro agende mu malwaliro akakaso baddala be babadde bakuba obucupa kuba police yo ejja ne evidence oba waliwo kamera oba waliwo ki era nga weeyogerako nti nze kituufu akacupa nabadde nkola ki ate mu nkola etali yakutulugunya ekisooka bano bavubuka bato oluusi waliwo abawadde obusente ekyokubiri bano be mukozesa okujja okutaawuluza bano oba okumalawo bino babikola batya mugenda mulinnya ku bantu gwo oli kacupa kamu naye olinnye ekibegabega kya muntu oli kacupa kamu okubya omugere muntu kuyitawo okubya omuntu ekikonde mukuba abakazi b'abantu nabo bennyini banyakula obusimu so kati embeera gye tutuuseemu so enkuuka awo wonna kwesiba ku bantu ne kankubuuze bw'otayimbayo ofiirwa ki yewe bayimbye enduulu wazirabye wandi kankubuulire ekyendulu nawulidde bamugamba kale kanveeko emizindalo givuddeko era byonna bikulaga ewantu batakwagala ate wuliriza ekyenduulu oba enduulu ekyo kya vibe y'abantu naye lwaki otuuka ku mbeera ekukaka ku bantu okitegedde nine gwanga omanye ebivulu ebyabaddemu bwe tuba ffenna twagala kuyimbira bwakabaka abalokole bo nga tebaagaana kujjayo kusaba abaategeka ewalala n'abaategeka abalokole buli mulokole yajjuza tugamba abalokole tebaagala kuyimbira tebaagala kabaka abantu bali bameka babeera mu nkuuka mitwalo nga mukaaga giwera kale bali emitwalo mukaaga ne bw'obawo 10 Abannayuganda bali bameka mu nsi eno miliyoni 5 n'omusobyo kati nkuuka inako mitwalo mukaaga na lwaki mu zino miliyoni 5 tonoonyaamu ababo kwetaaga mitwalo egi gwokimanyi nti eriyo abantu abatakyagenda mu nkuuka lwa ffujjo kati yes kufujja eribaddeyo erikolwa kummwe n'ettonotono kati nammwe mutetteyo effujja eddala okwongera okutomya abantu enkuuka eyo kubanga amazima njagala ogende ng'onoonyereza lisaaki ku bantu abazze beetamwa enkuuka bakugamba ebintu ebi ffujjo ly'abavubuka muki munkuuka naye ate kali nammwe abayimbi abandisikiriza abantu okugenda nammwe mutwalayo ffujjo ly'abavubuka ntegerekese bulungi so ekyenkuuka nzikiriza nze nga Calvin Kayanja nti strategy gye mwakozesa okumalawo obucupa kituufu ntuufu naye wana eswaza gavumenti nti eremereddwa ekisooka gavumenti ogenda kugirabako ng'eri ebigambo byayo nti tukkiriza abantu 4 okujja wano okwewala effujjo kubanga nayo yakitegera nti abavubuka bano abajja n'abayimbi be bakola ki effujjo ekyokubiri njagala era otunuulire Bebekulu we yajjidde ne King Saha nti Stebagaali Bebekulu asobola okweyisiŋŋanya ne King Saha naye bano abavubuka abakolera mu buvuyo balina okulaga nti waliwo omulimu gwe bakoze eggaali neetakubayo wadde oluyimba obanga gy'osasulidde obwereere toplasta Bebekulu naye ng'ali mu buvuyo obwo Bebekulu naye abeere mu buvuyo mbu King Saha ajja kamukubya omuziki just because nti eno eggaali n'eri eggaali ereeseewo obuvuyo kubanga Bebekulu nze nzikiriza balina gye basisinkana ne King Saha buli omu n'ayisiŋŋanya munne buli omu obanga alina security woogu naye bano abavubuka abo nina okulaga omuyimbi nti nkola
yakwata ettayi security guard wa bebe okitegedde kati buli lwotambula n'abantu b'otasobola kukontrolinga ye problem n'ebizibu bye tulina olwaleero ate abayimbi tujjukire nnyo abantu be tufiiriddwa ku lw'abavubuka bano abatalina kye bafiirwa okitegedde kuba omuyimbi gwe asset gwe company naye bano abavubuka banywi banjaga babbi batemu kuba olaba Alien ng'ayimba abavubuka abaze ku stage babadde mu buli ngeri yonna balina okukola batya wali osanzeko abayaye ne beerwanya babbireko abantu tubimanye ebyeggaali first of all ebyeggaali tubimanyi teriiyo ggaali njeru teriiyo ggaali ya muyimbi eri hore omuyimbi akuyitako bonna be bayiseeko amasimu gaabwe bagatwala obusawo bw'abakyala babutwala waleti z'abasajja bazitwala bakubuuza ne gwokkiririzaamu bakubuuza ne gy'olaga bakwambushinga bakuwamba mu kadakiika awo nga buli kimu ekikyo kyonna bakitutte so tetusobola kontiwinga kulaba mbeera bwetyo ekisooka eyo eggaali ekukwata naawe yakoobeeraani ekyokubiri eggaali zigenda basanga mu maka gammwe ate leero tekedde kusanga Alien bwe bamaze okuva mu lubiri ng'agambye kati Ssenyenge agenda kusibibwa ku ngalo yamututte buloba Ssenyenge ndowooza ow'oku ngato yasasinkanye palaso ebyabaddeyo obutambi bwonna bwalaze palasa akuwa kansoka embuuzeemu Alien Skin kye kyamulese n'abasawo abaganda ku stage what was the agenda Alien Skin bwe yabadde bw'ati yazze n'omuntu ayambadde olubugo najja n'omuti fe tugumanye ogwo muti guse gukulinyisa ku jjoba ogwo muti bagukwasa abantu emirundi egi mu nsi ng'amayembe gakufulukako nga bakuwongererako oba ng'osamira ogwo muti fe twalabye omuti byabadde eddogo Alien Skin ng'ajja ku stage bw'ati yazze n'omusamiza ayambadde olubugo omusumise we era n'omuti ogwo ye yagukwasiza Alien Skin omusamize so my brother Alien Skin tetwabitegedde twalabye muti tugamba akabonero kalabba byabadde bya ddogo no atakalondero kalabba tokwata muti okwata muguwa okitegedde yakalabba kamu so Alien Skin what was the use of this muti second ekyeki kupushing ennyo okudda mu ddogo God has blessed you with everything tewasoka kusamira okukuba hiti tewasoka kusamira okwambalwa abantu lwaki owerekerwa abasamize okujja ku stage linda Alien Skin nedda teyekwasangako katonda kuba zinakolako n'akatambi ng'agamba asinziriza sita ati nze mbimanyi buli omugi nze nina musajja ano gwe nalaba ayimbanga ennyonza naye ekyamutagaza bintu byakweraguza ebyo sijja kumukumenyera naye yayimbako kuza struggle wano n'amaliza ng'azimbye eza gavumenti ne bamukubako n'ebifaananyi kasasiro kati n'amaliriza ng'asamirira ku stage ne munoonyeeko ate togenda muŋŋamba yeyo gondi yani ono Hasani Nduga munoonyeeko muwulira bamulangawa pulira alina amaanyi asuula emizimu kuzishaawo kati munoonyeeko bikibatta bw'otabanoonya abantu abo so Alien Skin agenda ye okujja n'abasamize mu bantu ki oze n'omusamize akusumisa omuti ogukwasibwa abantu abasumika lubaale abawongebwako amayembe what was the use of ebintu ebyakalogo kalenzi musho mu nkuuka ekyokubiri olina naffe abakkiririza mu Yesu Kristo abakukkiririzaamu omanyika nkubulire okkiririza mu kikaya kati uliriza olugiramu ngamba obusajja bwo bwagamba the problem emisanjiki okuva egulu the problem eri wano bano abaana beeraguza emisana ttuku gye batalina tomanya kyekukuba ekyokubiri ofuna abantu abakwewala oze okuyimba oze n'abalubaale oze n'ab'eminyini bakusumisa emiti so saategedde agenda ya Alien Skin mu kino naye abasamize tebakubba Katonda yakwagala nga tonnamutegeera Katonda ye yakufuula kyonna ky'oli bw'oba olina kyonna ky'ogezesaamu amaanyi ago gataapinga emusayirentire kategedde obadde ogamba nti Alien Skin eggaali we yagijje mu lubiri byonna bye yakozeeyo okubba okuba biki byonna n'agamba kati eggaali
ayagala kati gisibako butu kati gisibako senyenge yagukidde buloba kuluno luli agamye mulabole Abitex nti omwaka ogujje gali enda kuba engategena kuba yanjawulo ogwa yasokedde ku Palaso ebuloba egudde ku Palaso ayimba bibye abadde alina byajja ayimba nga akoona ebbanga lyonna noza kolere bagamba kagugwere wano era omugere teke biki byavuze okeredde ku macyango olutambi lukyusi Palaso kale kyenjagala mu kino Palaso naye yali akoze ku violence kwali emiskin namukuba mukumpi namubulesinga once teyali blessing olwedde era music yaliwo naawe nze kupache kubanga bwe mubala omuloza nti oluyi blessing nalaba kalifaganaga nga balumuwokya n'abafamile tebamusaasira kati muloza nti bwennakukuba you will sympathize ng'alien skin bwe yakola no naye okwagalako kimu luli wagamba walaba Yesu ng'ayola enfuufu olwo wasoda kati ogambye oluyiyo tuba tugamba ye yali blessing walabako ekimenge kalifanga bamukuba oluyi n'awanda n'eddusu tewaziraba nga n'awanda amanyi awola fiki gasa yamwokya oluyi kati n'awanda n'eddusu bwe zibanga empiize blessing kalifa lwamutwalawa oli mutuufu lwamutwalawa musajja yalina music we ekyokubiri bwe zibanga empiize blessing njagala mukijjeeyo nnyo mbu Palaso ya blessing alien skin tekibangawo alien skin yali masanyalaze ge just ekyempi kino kyamuwa kikyakola supaka just spark nenga amafuta gakola ki galiwo amafuta galiwo ekyokubiri alien skin yakuba waliwo akavubukawo biswanka bakubiswanga tebannamuyisamba bamukubire wagu bakubiswanka waliwo ono bankubye ne banjaza yadulamu ali awalinga enkoko ensesere bakwane bayasa yadulamu njagala ombuulire empiza amutwalawa oluye lwatuka n'okumwasa yide yadulamu n'abafamile tebamukubira simu omugandi muganda wange janguuko mu kyalo tukujjanjabeko so ekyempi kino tetukyesibaako olwedde alien skin yali mafuta nga gakola ki galinda bulinzi timing yali mu kaseera ke okitegedde one kyayigiriza Palaso nti osobola okusosonkereza omuntu oba n'omukuba n'akuyitako okitegedde kati Palaso nikisigala nga kiri mu ye nasigala nga takyalumba ntalo za kulwana wabula n'ategeera nti olutalo lwa muyimbi lulina kuba muki ku kazindaalo ate ng'ekyo kiri healthy kyekituufu ky'oyinokkola ddala n'endongo okutambula kyekituufu ky'olina okukola ng'omuyimbi kyova olaba nze gwe sitasobola kunenya ye King Saha ng'akutta akazindaalo ke ali mu music ayina gy'ali ayina gw'alumba nga muyimbi munne pata baba sudde bonna bwakwata maiki balina entalo zaabwe ze balwana osegedde nti omuyimbi takwata mundu nti agenda kugenda nti atugende mu bibira by'e Congo twekole ki twekubemu omuyimbi si muzannyi wa bikonde nti bwe tuba tuganyaganya music gundi tugende mu ki ne babebe kulu ba Chameleone ba Bobby Wine era baategekanga nti twekuba omuziki yengeri gye tusobola okulwanamu so Palaso n'akitegeera balwanamuko n'ebyaddala Palaso ebyaddala balwanamu bebe tewamulaba ku kitanda awo olumu bamusanga oba yali amunisha at the time oba gye bayita governor Bobby kye yamukola naye yali Bobby era yali gaali ndowooza yali gaali bebero lirinamu ku mukono sebo Bobby alina omukono Bobby alina eggumba bebero lirinamu ku mukono obayimbe bonna kiriza nti Bobby alina eggumba bebero lirinamu ku mukono lirina superlight nyengeri gye tutyaliwo ate nga byali abantu betwogerako okulwana balina abaana kati abamu balina n'abako balina n'abazzukulu kati saawa eno bwe tukwata bebe tumuzze mu byokulwana mukono tuba tuswaza bebe so first of all ebyo byalinako akaseera kabyo nebiyita naye okulwana kw'omuyimbi kwandibadde ku maiki okulwana kw'omuyimbi kwandibadde mu ndongo ekintu kyonna ekifuuka endongo kiba kikyamu eri omuyimbi
ne music industry at large. First of all, ebikolwa byonna ebyakoleddwa Alien Skin okusanga Pallaso ng'ali ku katuuti ayimba n'amusosonkereza yabadde asoose n'akola ekituufu yayimba backstage naye ng'era eyo problemu ya management omuyimbi gwe mutasobola controllinga temumuwa business okitegedde kubanga one okyakirabira ku bayimbi bokka naye oyo chaos gwe muleeta oyo muntu ajja kufa sina muntu ajja kufa asobola okudda mbawagize ne bagamba nti yes kuba nawuliddeko nga poliisi ebiyimiriza ewa Crystal Panda nga bamaze okutwala Pallaso emisinde kuba sabo misinde gye gyamweyimiridde Pallaso musajjawo nnyo naye Pallaso nga yakubye engumi tegiba misinde kumweyimirira Pallaso yakubye engumi wadde ate wokuba olina okola retreat bakukozeeko ambushi so Pallaso teyakoze kyabadde kituufu Pallaso goyogerako yakuba aba South Africa towabimanya n'emisinde Pallaso zijje gye mweyimirira nnyo Pallaso yaddukako n'empingo oba ali mulimu mukyamu ngayetaaga tumuconnectinga ne Usain Bolt amala kukuba n'avaawo tatwabadde yagala akube paka kufa incidents nyingi Pallaso atankula entalo zaatasobola one kyabadde kikyamu ekyabayimbi okuba nti bonna bafuna audience y'abantu mu kaseera ke kamu nga tebeeyagala nga temuli ku music battle promoter yenna oba omutegesi yenna nga tosobola kukontrolinga bayimbi b'oleeta ebya business eno biveemu kubanga mugenda kuleeta ekizibu mu bantu kuba molino n'obawula time oba bonna obaagala omu mugambe beerawo ku bbiri oli omulala omugambe jangu ku mukaaga ono ayimbe ng'ono agenze kuba abayimbi abo bakwata nnyo obudde kuba balina ne shows endala naye omanyi abayimbi tebeeyagala abayimbi tebekkiririzamu naye obaleese ono bw'avaayo ono agende ng'ekyali mu nkuuka King Saha ali ku mulyango Chameleone Bebe Cool ali ku ki ku stage batuuka akaseera nga bagamba gwoyimba mu kaseera kange nze nalabako nga baleesa Alien Skin nga Lydia Jasmine ali mu kusanyusa abantu be era ne kimusifiringisa so small nti oli bwe yatandika vibe ye abantu tebaddamu kutunuulira ono ali ku stage kati erye fujjo ne miss management mu organize engeri abayimbi gye bajja ku stage nakyo kirina okukyuka kuba tulina okukkiriza nti beef eri mu music industry ate yawa negoyinze beyond erimu n'ebikonde erimu engatto eziriko ssenyenge erimu obucupa kyebakoze engatto za ssenyenge ne one njagala okunnyonnyola ekyabaddewo bazigagambudde kati olutalo Pallaso aba ayimba kituufu tukkiriza abadde ayisa mu Alien Skin eggaali naye ebyokuyimba bwe bityo bwe biri ebyo byakuyimba era olaba nga abawagizi bakyaniriza anenya Pallaso tuddeyo ne ku King Saha omunenye kukulisa Bebe Cool n'abana bayisizaamu eggaali mu kuyimba ne Bebe Cool ayisaamu ne Bebe Cool akola ki ayisaamu oyo yenna ayisaamu so that's music naye bw'aba ategedde level ye ne waayina okukoma kyekituufu naye one abasajja bali balinnya akatuuti basikayo Pallaso akawansi olutalo lukoya Alien Skin nga bw'omanyi nti kati ye yeetegekera ebibuli amajayi atambula na kosita bbiri amaja abaako n'amapangise agagagamero agaki gonna mwegali n'agenda alendi ku ggaali so eggaali ya Fango neva powerlinga Pallaso egundi eno ku show gye baabadde eyo mu Mpere Festival era singa Pallaso teyabadde mugezi nnyo kwanguwa kuvaawo singa Pallaso olwaleero mulambo va ku byeggaali okwekuba ekikonde kyavuze nga muntu ku muntu Pallaso ng'akuba abaana babadde bangi ne bw'oba oli mukubi otya toyinza kukuba kyalo olaba ne gundi ekyalo kyamukuba Sobi ate yali mukubi olaba ne Sobi yali omukubi nga n'abantu babatta naye era still naye abantu bamaliza bamukoze eki bamazeewo so Pallaso talina maanyi gasobola kukuba ggaali ate ebyeggaali ebyo biraba ono akuba eno nga gwani so yabadde mugezi n'atandika
ekyo kyabadde amutamagezi kye yakoze kwe kusooka okutaasa obulamu bwe n'amagye garitiitinga emundu esobola ovuga n'ogamba naye obukongo bukkuba kanzireke emabega kati kankubuulire kino olaba ne pulezidenti bw'abaawo olutalo lwonna okimanyi nti etteeka erisooka kumuddusaawo ne wandigambye nti pulezidenti ye high command era commander in chief buli pulezidenti ayimiriddewo n'agamba ye commander in chief afudde Gaddafi yayimirirawo waliwo owa Chad naye yagendako mu lutalo eyo kati mutabani we yafuga yagamba ye commander in chief Assad yali omugezi oyawulira nti obusajja esiri yabuze yadduka era mulamu okomandingira eri so high command kitegeeza emisindo olina oba nagyo so abantu abo yabadde tasobola kubasobola secondly kyokudduka kya Palaso ku show kyataasiza amawulire ge twandibaddeko olwaleero banange ebintu bino birimu okufa abo abaana baba bayiseeko dda baba bavuddeko eyeŋŋumi yagi oba njikubyewa jukira okuba omuntu olwedde yavuddeko omusaayi gupampinga nnyo omusajja banyweddemu kituufu omalirize ng'okoze eki rediyo yafa byali bikonde bimeko muganda wa Palaso wano yafa era ezo gaali n'abalala bangi bazze bafa n'abantu bulijjo bazze bafiira mu bivulu ebyo lw'amagaali ago so tetusobola kukitwala layitire ekyokubiri okutaasa obulamu kyekyabadde kisinga obukulu ekirala tukweshoninga poliisi mu bonna abaakoze effujjo lino baakutteko bameka omanyi mubaamu omuze nga gukula gavumenti egulaba naye ng'ate ejja kugujjamu akabasa olunaku lw'eggulo Bebekulu yakoze press conference ng'olaba musanyufu ku kyakoleddwa mu Lubiri era ng'ajaganya nga we baakoze security twakateesezza kano kayitirivu nnyo kati lwaki eno mupuleyizinga kati olwaleero sitoola ekyusa guli omuzege ogambye gukula mugulaba oyo mwana waffe yakubye ab'obucupa nti nti Bebekulu osobola okukwata eggaali ne mugenda nayo ne bakuba ab'obucupa ab'obucupa ne bajjawo Bebekulu alina omulasita asula ewuwe alinayo nga bw'olaba ekyatuuse waali enisikini kozi bano abavubuka balaba tosobola kubasuza toyinza kusuza bantu bibiri wuwo zino gaali mpangise tomanyi gye basula babakuleetera buleetezi nti bano babeera ku gaali okuba Kasimu mu Kisenyi olinayo abavubuka awo nga 8 kati ekitegeeza nina waakakadde kati Palaso asetinze precedence ataddewo embeera okukulaga nti osobola okunsinga eggaali ku kivulu n'enkusanga eka n'enkukwata naaweya yataddeyo positi senguka mangu kati senguka mangu era bwe bwazibidde ngaali enisikini amawulire ageetisse okkiriziganya nange awangudde Palaso bamugye ku stage bamukubye yageetika okuva mu nkuuka ate wuliriza bamukubye ensi nga nsanyufu ali enisikini akoze eki akubye kati olwaleero amawulire tukedde nga makyufumu ku ssaawa 1:25 eggaali ya Palaso neesalako mu maka gaali enisikini ku Fangoni Forest kati nga ye eggaali ye eriwo ebibuuzo tulina 3 ba Fangoni soldiers babaddewa bebase katubimubuuze nga bwe yalumba ekitebe ky'omusajja somanyi ne bwe mba nkwagala nkugamba mazima pozi yabuuza abafuuto soldier baliwa mwagala kujjako Museveni nga mwebaka kati mukuumira Museveni muyinza nga Fangoni Forest bisumuluzo mulagaya mutyo ng'abuuza Nuupu okulumba ekitebe kati nga bwe kyali ekibi Alien Skin okulumba ekitebe ky'omusajja era bwe kiri ekibi Palaso okulumba amakaage okitegedde byombi bibi naye omu yakikola nga kibi n'akipuleyizingiramu n'alagamba ayina n'abakipuleyizinga nze saali omukubo wadde nkuwagira era twakola wano kyo n'omunenya era ekyokubiri nga bwe kyabadde ekibi okuba Palaso eggaali tusobola okutambula nayo ng'etuwala etwewaza bizibu kulaga bantu nti tuyina abantu nga bola Bobi Wine bw'atambula n'eggaali the most skilled guy Bobi Wine asobola okutambula n'eggaali okuva eka Mwocha paka ggulu n'otawulira nti balina gwe baakubye mu kkubo
kubanza abavubuka banupu bampitako bulijjo lero bega gwe totwagala kayanya ne mbaga mjiyambera tembere wontya muri basiru ono nyacha kulya bwe waliyo nga neti kemikugu muzoli musiru kati one nti osobola okubeera n'eggaali ng'ekuwa vibe ekyo kisoboka nnyo naye eggaali eri ready to attack abantu abalala n'okubalumya eggaali eyo ereetera abantu obuzungu n'omulala ayinza okuba nga omusanze teyeetegese n'akusanga eka ng'oli wekka kati olwaleero bukedde ku makya saawa emu n'eddakiika 25 misana tuku sinti beebase tukusanze nga aliedi we yakola bafango ni soldiers nga batunula weeba kye bakoze ekyamaanyi n'ekyamakulu kwe kuddako mbudinisa bati bajjukidde ekyokulwanyisa kya Bobi Wine nati yagamba kamera ky'ekyokulwanyisa ndabye kochi Clementi ng'ali mu kamooli bwati ali kuodinga falaso ajeyo ekyokulwanyisa banange zino ntalo z'abayimbi ze nabagambye sigenda kusimpasayizinga na muntu anoonyeza ntalo zonna muzitankuule nga muzisobola ffe twesekere kuba tubalabula mulaba betubeerawo ne tuwogera ogwaffe gwakwogera nakunyumirwa kubanga nakubuulirira abantu kino kyotandika gwe weewaznya eggaali ekulumba n'ebitebe by'ebyobufuzi naawe bakusazeeko muzze mu kamooli waliwo kempulidde ng'oluyumba lwa palooso lutandika alo ofiisa etugamba engata eriko senyenge ekubidde poliisi ate ekubidde poliisi first of all lwaki alien skin akubidde poliisi nti abavubuka abo bonna batambula nabo tasobola kubasuza secondly it is very expensive for the younger youth okubeera n'abantu abo bonna kasooke nkubuulire nagendako ku Baboni Forest nga GNL akyali wakabi GNL yalina abavubuka nga 15 ewaka mu nyumba ye nga olaba waneewuwo naye sawa ya lanchi we yatuuka bago ya kawungo okutaaliva ne walya nentu naye olamo bono bago ya kawungo okutaaliva nga bavubuka bakulu manyo omuvubuka alina emyaka gyatuuka mu 20 ng'alya kumpi kilo 2 GNL yamala n'agwa eggaali eyo esobola okukusuula nga financial ekusuula tulina kyeweeyongerako ofunye show ya milioni 5 ojeeka akakadde kakupangisa ggaali olina manager olina emmotoka cost ogipangisa ebavuga ebakomyewo eggaali it is too expensive to promote violence n'omuntu kyo kyembadde njijjako nti one music agenda kufuuka expensive eri abayimbi bano abefujjo eri abayimbi abefujjo ate actually n'abayimbi bonna nti one bajja kusanga toyina ggaali bakoleko effujjo singa mukazi wattu Lydia Jasmine yayina eggaali teyandibakiriza kulinnya ku stage ng'ayimba okitegedde kati one n'abatali bafujjo obalaba nti nga babbebekulu nabo batandise okupangisa amaki kyoyogedde eri Jasmine singa yayina eggaali ozijukiza Reyigi ne Azawi bonna bayimbi si baggaali naye ojjukira enkuuka gye bakubamu Reyigi obucupa wano ng'amaze okukola eri Azawi embalala okwesasuza kwali mu nkuuka genda mu maaso okitegedde kati kigenda kufuuka expensive eri abayimbi baffe buli omu okusula n'eggaali eka kuba saawa yonna bakulumba okusula n'abavubuka 10 okubaliisa obuliisa kyokka welfare yaabwe wadde amazzi ge bakozesa it is very expensive kuba n'abayimbi b'e Uganda jukira abasinga bapangisa kyekisooka okubeera n'abantu 10 ku nyumba empangisa landiroodi bagenda bamma amayumba okitegedde kati so we bukeeredde olwaleero ku ssaawa emu n'eddakiika 25 Palaso ng'asazeeko amaka ga Alien Skin bafangoni Fozzers tubalabyeko nga video bazirikodingira mu bumooli this is what has happened there omanye mwetikkatikka nnyo zino entalo mu abazitankuula era ne damages zezino ezikoleddwa nga kuwala yivu ng'agabadde ku CNN gwe wabadde wali ng'olaba nga nze ndaba eggaali ndaba saawa emu n'ekitundu ey'okumakya we bajjidde mu kutambula bwe bati batanze akamotoka ke bayita Mini Cooper ne kabanyiiza akamotoka ka Mini Cooper yemu ku motoka ezina superior wano atalabika kuba ntono
kuba ntono. Kamini kupako ne basendabirwamu yake eyo maaso njagala tubaliririremu. Olaba amagaali gano n'entalo zino bwe zigenda okumaliriza nga zisudde abayimbi mu expenses. Ndabirwamu ye maaso etera kubira mitwalo 35. Eya Mini Cooper. Eya Mini Cooper yo. Ng'ogijewa. Njogera ku ya Noah. Kati kankubulire kino gw'oyogera ku ya Noah. Olaba Mini Cooper endabirwamu yaye y'emabega bagitunda ne bbuutu. Bakatunda ka bbuutu kalamba bwe kati ng'ak'emabega bwe kati. Era ako ka Mini Cooper kabbaaka kokka bakatunda $1,200,000. I did research. Okitegedde? Baaka $1,200,000. Baaka $1,200,000. Kati gattako front gibalire $40,000. Ate ez'omu side zo. Kati balazina ezo side. Kuliko zino eza 25 zino ez'ebbali ebbali zino. Ezo z'olaba ezo. Ne mulimu buno obw'ebbali obutono obwo. Akakebbali akatono ako kali very expensive. Kati ekisooka katumubale Mini Cooper yokkeeyo. Ka Mini Cooper kokkaako. Endabirwamu zino ennene ez'oluggi n'oluggi ne buno obutono. Tumubale nti emu ekitundu egenda kumulya. Ku ndabirwamu. Ezo. Then ogateko n'emu kitundu ey'emabega. Ze $3,000,000. Kati andirabayo. Endabirwamu ezo tumubalire nti ezo endabirwamu z'omu njigi n'obwo bwonna obw'omu sides egenda kumulya emu kitundu alien skin. Ate era tumubale nga baaka kuba eyo y'emu 2 tumubalire n'eyo maaso y'ana. Kati 1 tujje ku mataala. Tukyali ku Mini Cooper mayibula. Yo kaje tuliko. Kati ekisooka tumubalire amataala gano amataala ga Mini Cooper. Erimu osobola okulifuna ku zino eziba zigudde wali kalwerwe. Babaawo n'enteme eziremeredde abantu. Waliwo n'ebitaala bibayokya. N'okirabanga kyakambe bakiyisizaako omuliro. Ebya plastic. Terijja kukola. Kuba kati bagaasizza okuva munda. Geetaaga amataala maki. Bozi bagaasa libaddamba. Anti kati yeetaaga amataala mulamba. Si kigiraasi wabula n'ebbaaka gy'osiba balubu. Amataala ago gonna engeri gy'agenda okuba nti agenda gagula mu ghetto. Maaso n'emabega. Tumubalire nti $2,000,000 zigenda kumulya akakamotoka ka bbeeyi. $2,000,000 emabega tumubaliddemu. Nali nvuga polime ebiseera ebyo ekyana kya boda kyagikuba maaso okuva eno nagenda $5,000. Kali njagala kukugattamu. Just mataala. Olabe eggaali bwe zifuuse kositire. Akamu abiri aka Mini Cooper tetunagenda ku moroka ndala. Akamu abiri ye baaka yaayo ne ka bbuutu. Gattako $40,000 gandabirwamu ya maaso. Kamu 8. Ali mu kamu 6. Kamu 6. Kati ogatteko zino endabirwamu ezamu side zimuno ne buli obutono obw'ebbeeyi. Twazibalidde kamu ameka. Katwazibalidde $1,000,000 kale mu $5,000. Kale $1,000,000. Kulage abayimbi gye balaze kati omubalira amataala gano indicator obwo mataala omubalire ndi $2,000,000 zimu. Palaso gye basookeddeko okwasaayasa alien skin agenda gisaasaanyizaako $4,000,000 mu $65,000 okugizaawo. Jukira eggaali eno ogiwa akakadde okuwerekerako kukolefu. Kwata mu njagala nnyo abantu tubalage gye kigwera. Eggaali ogisigaleko oba ogiveeko kuba kati zitandise kubasanga mu nju. Okitegedde? Eggaali otegere nti omusajja bw'atunuulidde Roosi n'akwata essimu n'ajjukira nti amateeka n'ekuuma security kwa poliisi era n'agikubira abadde motoofu. Si kwa fango ni soja. Otunuulira Roosi ne bw'oba otaddeko omuti ne gukuggwako. Ge mazima. I tell you. Zakoze mu Christmas zigenda kuddabiriza. Ati kubulira nze kyantuuka komala okubalangula omukazi empi nadda ku moroka yo n'ajasaayasa n'obusungu ne bukuggwako kye yabadde akukoze. Kati kasigadda mwenenyeza. Kati Nnyakitundu Mini Cooper kwe tuli. Eyo Mini Cooper alien skin emukutte Nnyakitundu. Bwe bavudde awo ne basanga Alufadi. Oba Alufadi ya Kerementi. Alufadi yani palaso bwe basaza Alufadi jojjukira layisi mu bifunuka kati amataala gayo tugenda gabalira $25,000 tebakikulimba buli limu ogenda kwata 35
Alufadi kale badde mbaza 25 ngambaze ndinagakozeko katumale asatu mu 5 buli ttaala tumubalira amataala ana kamwana kamulidde mataala gana tuogera ku mataala ga maaso n'emabega jukira gaba manene bwegati sebo atage mabega ga beyi mukko tegasobola kuba beyi yemu asatu mu 5 maaso agema bega gayinzo yingirana mwongere mu abiri tulabe gali bwezifuse kisi tulabe gwetaage gali obo empisa zetagisa mu Uganda kati amataala gokka agalufadi Palaso jake dokola kefujjo mbaka gali enisikini amataala gokka ali enisikini gamulidde kamunkaga tugende kundabirwa mu yo maaso n'emabega bibisoboka eri mu 15 maaso alufadi sebo ndabira asatu mu 5 egenda yo alufadi modoka nene alufadi esinga no ebeyi ogasemeka asatu mu 5 maaso emabega tujja gibalira 2 mu 5 zenkaga tugendera awo mu katumubale baka ne maaso tumalire enkaga tumukwate tumugatte naye emipira ndaba togibala naye okusinzira ku video emipira najyo bagifumise ate kati emifumite tebagiyokya bwokya naye kati kwatamu mubalire zino ezebbali ezo abaana bazikubye nnyo ne buli obwambusa gundi zifudde ebipeesa byonna babifumise kati emukutte mmeke emukwata akakadde alufadi tumuwa akakadde emukwata akakadde kubeera bajjazi mu bali 10 ate bya alufadi byo binjiko ne mono kati tebiringa kopa emukutta akakadde kati twagala tubalemu kakase gali ogisigalako bogivaako oba osigala eyo ng'owaga ng'omuyimbi waggwamu egaali tujongereko engato za senyenge oba tusigale ku mpisa n'okugoberera amateeka empisa n'obuntu bulamu kikulu law and order kamunkaaga kamukutte wali tumugatte enkaaga tuli kwa alufadi tumugatta akakadde akendabirwamu zino ezebbali tumukwate kati kitegeza alufadi yoke mulidde busatu 2 oba ayagala oba tayagala ne bwana azivugira muno tujja mubala busatu 2 kale oba busatu kitundu tumwongera mujjukira muno makanika abagenda okukola leba busatu kitundu muwe busatu kitundu alufadi yoke mukubye busatu kitundu mama jukira oyo si manage oyo kochi oyalaika kochi tulita manager Julio eyalese ayizo kubanga alete ekiteeso kya security kati kwata mwayibulaza era bwendabye Palaso nga agenda kutundula kati ebyo Calvin byammwe kati nze mbadde ntegera wali nnyo kwa alufadi kati awo bala mwayibulaza nze ebyo sibimanye byabagagga alien skin alabika alabye kutundula naga kankole ekituufu kangubire police alo officer gwetoyeza kutundulayo ng'omwana agimazeewo n'otagwako muti ku mutwe naye oba ne namba gyakubye nga tulowooza akubidde police era Palaso yabadde nayo lwaki akatadde mu audio y'oluyimba nti omuyimbi akubye essimu kati watamu kati nkugendera kutundula ezo tundulo oziraba muno mu Uganda sigenda kuteesa ku bya tundula ati nkubulira bw'olaba mmeka simanyi omwezi gusobola okugwa wali oba omwaka nga tolabye kutundula mu Uganda eriyo n'atagirabangako yali agirina Bobi Wine emmotoka ennene libaako ekigambo fuso kati tundula omupiira gwayo gwokka gy'olabye egyo basalaasala bati gugula obukadde 6 ogwo egaali tugireke omupiira gwa bukadde 6 empiira bayinza okugifumba n'okugiyiya ogwo mupiira ogumanyi munene ogwo mupiira ogumanyi tuvuga gya 2 egyo giringa egy'amagye bwegiti tuvuga gya 25 naye tutuuka bulungi kati kankubulire katuddeyo wano tundula ayinza okuba emipiira egibaddeko nga yabaye bagina egy'obubiri ekitundu kuba tundula eyambala omupiira gumu bwe guti negwambala emyaka 5 si yebiri ngaffe nga guweddeko gulazeewa okitegedde omupiira gwayo guba gw'amaanyi ng'emmotoka kati wano amataala gatundula yokka ge baasiza maibulaza bamukutte miliyoni 3 mu maaso kuba buli limu lyemu kitundu emabega bamukutte miliyoni ezi 4
Okitegedde mu maaso okali enisikini 3 Palasa fujjo lyamukozeko kutundula mu maaso amulidde miliyoni 3 emabega amukutte miliyoni 4 ze miliyoni 7 Mataala musajja festival season agikoledde mu gaali 7M Palasa akoze akakodya ako kalayika kakola ani nga nkulaga era temudda okwebuuza nti ate top boss lwaki akubidde poliisi nga yaga nti yabimala toyinza kutunula kutundulayo omwana agifudde obuugi akukutte miliyoni 4 Mataala g'emabega 3 ga maaso n'otakubira poliisi era bagenda mu kooti n'ogigamba alo officer kati njagala abayimbi mutegeere kubanga wano bwe tutababalira mu bintu bino gojja kulowooza nja ku trendinga nayo trendinga nsawo one tubale ndabirwamu yo maaso n'emabega kutundula nakugambye tombaza byabagagga nakomye wali kwa alufani kati obulabe by'emmotoka ezo oba kikadde kiti oba kitya naye supeya ow'empya gy'amugula naawe gy'omugula abantu kye beerabira nti supeya ow'emmotoka empya kanamba gy'omugula ng'efudde n'ow'enkadde gy'amugula Tokitegedde kati kankukwatemu endabirwamu ya maaso n'emabega wano katumutolereko ayinza okufuna eziri eyo ezaalema abantu tumubalire kale 2 kitundu endabirwamu maaso n'emabega 2 kitundu maaso n'emabega zimulidde kati kale tumukwate zino ez'omubbali muno nazo tumuzimuteeremu miliyoni 2 kati kankubalire tundula yokka sente zeemukutte nkubalidde Amataala gali Amataala gokka gamukutte miliyoni 7 nenkulaga emipiira empiira sinajje mubalira nze nakutte Mataala maaso 3 mabega 4 ne gamukwata 7 nenkubalira endabirwamu ye maaso n'emabega nemukwata 2 kitundu naye omusajja ng'akedde okuleeta ekidumusi mu lubuto lw'omusajja kati nenkulaga nti zino ez'omubbali nendabirwamu amukutte miliyoni 2 eyo yokka tundula eri mu miliyoni 11 okugiddamu okugiraba ku kkubo ng'enyiridde naye oyo amanyi bivuga nga bifaanana bito kubuulira toyinza kuvuga ate taliimu ndabirwamu tundula yokka miliyoni 11 emukutte miliyoni 11 yeroosi gy'akoze bwe tuvaawo ne tugenda ku Range Rover My brother Range Rover oba kaswaki oba kinganga oba Vogo oba Sportage oba hybrid oba biography supeya gy'omugula supeya y'omo sibe bato myaka Dubai ebyo ndero bawulira bino webiri ebya Range Rover nzize eyo nkaddemu nene weba nkaddemu sigala Range Rover tosange enjovu ekoze n'ogamba amuyenkanye embwa nedda kati kankubulire kino bwe muba mwagala okutegeera au Range Rover is expensive goloza lwaki alien skin yakwata buli delicate parts naziteekako obutayimbwa teyali zisitayiro aprotecting amanyi nti ejjinja limu erya futu soja okukwata ettaala lya Range Rover amanyi kyekitegeeza okitegedde kati ono omusajja azirumbye n'azikubanga n'obutayimbwa bwazo mweziri atutta obudde bwe kati njagala omugattemu okubira omwana ali mu ndeeba omusajja tugamba balina eggaali owulira ono abadde na ame ate wuliriza good music ame nze njagala okubira omwana ali mu ndeeba omubuuze nti kale alien skin nkaddemu erabika eri mwaka nga 2 sijja kuteesa ku byabagamba ate wuliriza nze moroka nzimanyi nti Amataala ga Range Rover 2 gammeka olabe sente z'abagenda okukwata alien skin emoroka yokka okujambaza Amataala g'emabega ne maaso ali miliyoni 6 kitundu wonna we tubalamu 6 kitundu ng'ate oli agajje mu moroka ye yamulemererwa ali mu 6.5 ku Mataala kati mukwata endabirwamu za Range Rover zitalabika kati eyo Range Rover yokka nga tetugidisikasinzeeko na nnyo katugiwe okugitereeza obulungi okugizza miliyoni 15 kuba n'ogikanga obukanzi ng'ogikuba oyonoona yingini omusajja festive season yakoze mmeka bannange nno tetunnagenda ku nju
waliwo ne Land Road bagoba n'agamba abasajja bakubye ku nyumba y'omusajja efunyo lya mulense badya kubadde abyeko mu comment nga bagamba waki temujyokyezza kati we mbanze Land Road oba osenguka endabirwamu amataala g'enju kale enju ngeri gye ziri nti byali bikonwa by'omu makindi katumuterewo enkaaga emiliyoni enkaaga emitwalo enkaaga tezigiddaabiriza tujja muwaayo kala ya kamu kitundu 1.5 kuteekamu obulabirwamu omwana aleetaala okuddabiriza eyo makindi saidi katumugattemu akubeere badde maanyi sebo singa eyo yafanga on the forest katugattamu musajja mukulu Palaso yeno loosi gyakedde okukozesa alien skin mwe mwenna abakyakola effujjo kimulekawa njagala mutegeere eggaali muziddeko bamuziveeko era omanye eggaali bwekusanga mu makaago loosi ki gyesobola okukolera okuba omuntu ojja mukuba kituufu adduke naye omuntu amanyi bulungi gy'osula naye bw'anaabazze mu makaago loosi ki gyajja ate mu Uganda bakiyita president kasi ekintu kikolebwako kiba kisobola okukolebwa kati alien skin takyayinza kuddayo kuba muntu n'atajja waka kuba oyo si yasoose era balina gwe baakuba ababooda ne balumba kati singa naawe bakulumba enkya njagala ogattemu oba olinawo kapasoko kasula mu lujja otegeere loosi kyali alien skin gyakeereddemu katusooke nettundula kabwejumbira ya miliyoni mmeka gye twabazaawo tumubalidde amataala gokka obadde okola toto gurandi toto badde oziwandi olwo ndi ku gurandi Mini Cooper yabadde ya nya kitundu Mini Cooper miliyoni nya kitundu twagibalidde miliyoni nya kitundu netudda kwa Alufadi Mini Cooper eri miliyoni nya kitundu netudda ku Alufadi yamukutte 3 kitundu Alufadi yamukutte 3 kitundu netudda okweba yamukutte 11 netudda yamukutte miliyoni 11 ezo za repair bantu bange naawe okubeerako makanika wo gwomanyi netudda ku Range Rover netudda ku Range Rover ne bange mukutte Range Rover sinagigatta nabaza omukaago kitundu gwa mataala endabirwamu biki kuba ebibadde byabagagga nga bindwise omukaaga kitundu gwa mataala ne mubalira miliyoni 4 za ndabirwamu ze 10 biki miliyoni 4 za ndabirwamu so kati wano ku calculator yange endaga nti enkya ya leero ku ssaawa emu n'eddakiika 2 Palaso akozesezza loss alien skin ya miliyoni 29 n'ekitundu ye festive season yonna gyayi kati ne miliyoni 29 guno n'ekitundu tubala mataala yongera kasatu emu kitundu eyennyumba bannange lidda yukiraga waliyo ne Land Road okugamba nti sembuka mwana wanga kayumba ka kikadde kwata mukati emu kitundu yabavubuka emu kitundu ya nyumba n'emipiira tetunda jiba kati empiira tugiweeyo akasente nkulazeemu egy'ebbeeyi n'egya layisi empiira egyo katumbalirayo kale miliyoni nga 6 jafuna egitambuddeko ku moroka zonna so enkya ya leero eggaali ya Palaso erumbye Fangon Forest n'egikozesa loosi ya miliyoni 37 fengaffe abamanyi eby'emmotoka kati bantu bange bwe tubagamba nti eby'eggaali bino si birungi ensi eyina amateeka tulekerawo okweteeka mu lisiki tukakkane tetuyinza kubeera mu nsi nga tukolera mu buvuyo gye batakwagala togendayo twenenyaŋŋane ekirala abayimbi si bazannyi ba bikonde si balwanyi ba ntalo tusigale ku mayiki alayika abadde akuba bawe kati gwe wenna akyawagira olutalo gwe wenna faani wa alien skin oba oba Palaso njagala naawe weeteeke mu kosti zino kosti ezo tuzibazeemu kubanga one alien tayinza kujja kukwogera kulaba bwe kyamunyize kugandi emmotoka zange zonna baazoonoonye naye ngenda kuspendinga bwenti naye ffe ng'abamuwagira kino kimwongerako bakimuzza wansi kubanze sikkiriza era sikisobola na kirowooza nti alien skin mu festival season akoze miliyoni 37 okitegedde secondly abaana abo bokka ababeera ku gaali banywa balya bakolaki bakutuumira n'ebizibu bakuleetera ebizibu n'akupangisa emmotoka ebavuga kwegamba oyinza oba bateekamu nga miliyoni emu kitundu ku 2 buli lwotambula nabo okolera mmeka
kati bamaze baleese ebizibu bino nebigenda kuggwawo ebityo kati nga alien wakubidde poliisi kati Pallaso naye bino bye tubaze bisobola okumutuukako wali mu kkooti naye bwe bituuka mu kkooti ne alien skin si mutuukirivu already alina emisango gy'okukuba eddwaliro alina ez'essimu ali ku police board waliwo vidiyo eziraga nga aduumira nsindikeyo bataano kino kitaasa ggwe yeewera so defense wise wali nga batuuse mu kkooti nedda kati njagala kulaga ngera bwe tutaawagira nsambya kukuteeka mu kkomera tusobola naawe butakuwagira kusiba Pallaso era ne Pallaso naye abavubuka ne bajja ne bagamba bamuteba nti mwamukubye ng'era mwamukubye emisinde gye gyamutaasiza nekyo ekitutuusa ku mbeera eno Alien Skin music tumwagala n'owa Pallaso tumwagala lwaki temuconcentratinga mu studio senga beekubyemu ennyimba senga kati tuzina kuba ne Pallaso lwakubye oluvannyuma lw'okuba lutunyumidde njagala obiteeke mu bigere ebyo eno eggaali y'abantu abatamidde abazze ne mission okusaanyawo obulamu bwo basanze mwanawo oyo yalikodinze Pallaso mu kamooli yandize n'akonfronting eggaali n'agitegeera eggaali ebadde n'ejjambiya n'embuukuuli n'ebiso abasajja bazze n'ejjambiya n'embuukuuli n'ebiso singa basanze obulamu bwo babakusanga fangoni sodia yenna bwe senga kati tuli ku mirambo olwedde waliwo omulambo gwe tutannabategeera ngeri gye gwafa ekyo kye nagamba Alien Skin ng'alumba ekitebe ky'omusajja nti singa osangayo eggaali abaana abaava edda ku nsi eno Uganda ne bakutemula okitegedde oba olaba akatambi aba Pallaso babadde bazze nga bakakasa bagenda kufa n'omu okitegedde kuba omuntu toli bwojja kulumba wa mmotoka n'amajambiya otegedde embeera eyo so embeera eno tukye tusaba abayimbi ne gavumenti ekyokubiri abayimbi abalina entalotalo ezisobola okuleetera bannayuganda ne music industry okulabika ng'ekitagasa bawummuzibwe Abitex ataddeyo posti n'agamba Abitex agambye jjukira akulira bapromota aweze bapromota bonna this message goes to all promoters no one under our federation should book Alien Skin for any show because of the chaos he and his hooligans caused on 31st ekyo kyali mu lubiri kati kibakingiddwa ekyabadde buloba kati n'olwaleero wetu okitegedde sente ze tubazeemu zeezo ekiyinza okuyamba okuzaawo ebintu sho abategesi bagamba ne bannannyini kifo basobola otandika okugamba Alien wabeera wabaawo entalo nfiirwe puropate yange tetusobola kuwagira ebyo Alien yajja yekka mu ndongo Alien twali tumulabyeko nga talina ggaali ngaali very humble person era twayagala nnyo engeri gye yaddangamu ebibuuzo nga tugamba awole omusajja mulungi ekyokubiri ghetto youth wejjeyo wekka lwaki ofuna ababuzi b'obunyama ekirala bayimbi njagala balabula ebintu bino ebyeggaali bigenda batyabira obuzibu era mumalirize abamu nga mufiiriddwa obulamu bwabwe kubanga buli mu kkomera ate gavumenti yabasunako ne bakulaga nti effujja erikolebwa ku bantu olw'eggaali yo kati bakwata ggwe kubanga ekituufu Alien Skin tasobola kubba ssimu naye bwaba essimu eyo yabbibwa kubaamu ku bantu be naye ne bakulaga nti okola ki kino kirekawa Alien Skin nga ali ku police bond oba court bail naye nga olina okuddayo leero mmeka leero si bbiri bamugamba kuddayo ddi 11 guno gwe nnyini omwezi ng'olwedde incidents ezakuweesa court bail za fujjo ndyozeemu okukola olaba omulamuzi wayinza okutuuka n'agamba wabyuzinga engeri gye twakuwaamu bail eno togisazizaamu ye Alien Skin ebyo byonna tebirina makulu ye ng'omuyimbi atunuulira nnyo amawulire abayimbi bo bakati batunuulira nnyo amawulire nga twamulaba ng'awanika omukono mu kooti ogamba tebirina makulu ng'ate alina looya kalamuzi ne kamugamba no looya kyekikuwanisa owanika waleesa kuwolereza yali si mumativu na looya nahabwe omusajja yalina looya we naye yasangawo nahabwe naye buuza gye yava bagamba wa so jjajja w'abaana Alien Skin nze njagala nnyo okulabula buli lunaku lwenfunye omukisa ffe tukwagala nnyo era tukwagala oli mulamu okyasobola okupafominga naye ebintu by'abavubuka abo batalina kye bafiirwa gezaako nnyo okubeewala
Wetunda mu kati ebizibu bivudde ku show bikusanze mu nju yo. Watya singa basanze omwana wo? Watya singa basanze mukyala wo? Watya singa basanze family yo? Watya singa basanze maama wo? Kati nga tuzeeko mu lutalo olw'eggaali olwaddala olowooza ani ayinza okuluwangula? Second olutalo olulaba olutalo lw'eggaali tosobola luwangula kuba bano abaana b'eggaali be bamu palasa abapangisa n'ani alupangisa. Kubanga kankubuulire kino singa mugamba nti olutalo lw'eggaali luwangulwa singa Sobi mulamu kubanga mujja kumaliriza ng'abaana bennyini bategedde tufiira ki babeefuulire omwana kubalangula omuti ku mutwe jukira balina bye banywa si be bategere ennyo wadde bakolera si batendeke nti basirikale ba bodyguard nedda bano abaana n'olutalo okuluwangula bo tekibagasa ate balipootingawa bamuwadde 2,000 z'akayaga oluusi akolera naye nga takukkiririza namu naye olw'okuba ye bizinensi eriwo balinga bano abasengula abantu ku ttaka olowooza amanya ne nannyini lyo bajja batemye ebintu by'abantu batemye ebintu by'abantu batemye ebisolo tamayina kyapa bwe kifaanana tamayina kyapa bwe bakisoma tamayina bbeeyi ya ttaka bweri naye nga yeeyita nannyini ttaka koti beyirifu okitegedde tulwanirira nannyini ttaka byamaliriza Sobi obulamu bugenzi interpoliti ekyapa nga tamanyi so ebyo byamaliriza obulamu bwa Sobi bukoze eki bugenzi so aliyeni skini nga bwe mwalabye nti Palaso naye eggaali yamukendeddeko ne bamufunza nga yalina okwerwanira entalo ze kisoboka nnyo naawe abasajja okukufunza ate tetukirabangako ne bamuzimukuba ku nnyama tewakirabako. I demand respect. Yali eggaali ekula bukuzi yali nto gaali ssente eggaali ya wano ssente waliwo gasoba ne ssente oba nayo kale kankubuuzi Alien Skin wabakyo kye yakoze Palaso amuddiza waati olwo nubwe bakumuddiza anti kati wuliriza wango divorce yandisitudwa nevaawo wano abantu benkakasa abayina eggaali eziri discipline ye Bobi Wine ate ffe gwe singa tokyatambula gemazima singa temutambula n'eggaali ya Bobi Wine ogisanga n'ogiyitako kuba nalabako n'eriito jjo nga bamugamba oze kuziika toyimirira muffe genda bamukuba baateekako kamera zaabwe tebamukuba naye nga baali yali ogu nga talina wadde nga talina wadde na kamera kitegeeza baali mukubye n'alopa nti bakubye bamuzani yakubye nga tamanyi naye bamugamba genda wali so gaali bw'oba tosobola gikontrolinga giveeko eggaali eno ayina agenda ki bano abaana abamu bazzazadde emisango baliko emmindi z'abantu nga ye alina kufiira mu kkomera naye agenze naani wano abo abaana babbye abantu bakomeza obulamu bw'abantu omuntu n'amutambulira ng'omwana oyo alina kufa bubi oli azze kubba akasimu ka miliyoni akubye ku nkoona oli mu kkoma abakiteyaze n'agamba mpe essimu yo olaba abo abaana balina ebisiraani by'abantu ng'alina kufa bubi naye okimanyi nti omwana oyo ayinza okukomekkereza obubi naawe okutuukiriza ekyamukolemerwa ku side zombi kuba wendabye ku butambi bwa gaali ya Palaso senga baasanze Fangoni Sodia yenna wabweru yandibadde mufu naye ate ekyo kyanditegeza nti Palaso wandibaddeko madda jukira gw'oli muyimbi naye bakutte bu vidiyo lawe bakusiba ogw'okutta omuntu kati kankubulire kino so eggaali terina gweyamba secondary abavubuka bakukkiririzaamu naye obadde directinga into what these are ghetto youths nekibafuula ba ghetto youths butafuna byakola kuba ghetto is a situation ghetto environment omuntu okubulwa ekyokukola mind kale n'abeeraawo nga ghetto oli kukivunira obulungi bwe bulamu obutalina opportunity naye abavubuka oba opportunity ki naye woolesa opportunity ate obalwanya ntalo olesa ate bamaliriza mu kkomera emamaliriza mu kufa waliwo abagenda osengula ettaka eyo batwala baasa abannakyalo batema abaana singa oba directinga mu byokulima mu byokulunda abangi genda senga bakubye bulooka senga katubala sente zebagenda funa kigedde ne kati olabye entalo bwe zikostinze so ffe tukyakwagala era tugaidinga oli omu ku ffe ba ghetto youth abatimekinze mu bulamu nitubeera n'obulamu bwe twagala bw'otuuka waggulu tetwakulira mu ghetto y'ekirombe wali luzira kirombe
eyo ghetto iyo ghetto yawo sanga ona ina music wene oli ina gwene nga batunda kintu kimuwalaji Plywood zaula music nenga ate buli mwatu ombodde amazeeyo ngate wali awulira mwekuba disiko nogamba engeri gyesagala kulira kamiliyoni ng'ayimba katumbule bebekuulo inatumira Juliana naye nga ate teri ayomba na muntu lwa era mwenna buzibya wotegerera nti ekyalo kirira ku mirembe nga amasanyalaze gagenze nali ngekyalo kiri otuuka music nakutabula nekireko omulundi gwe nayira gagenze ningamba we gagenda wano wenda towulira mubutuufu nengamba senga gagenda buli lunaku abaana bageto babeera bubi so enayo gye twava naye tugezeeko okuwekuumira mu bulamu obutuufu okwewala ebizibu tuleme kukomekkereza bubi mu nsi etuwadde opportunity so tulina kyetwongerako omwaka nga gutandika oba tugenderaawo omwaka tugenderaawo Palaso yoyo na bubaka ki naye baba tabarenjiro omusajja agenda moko stinga omanyo gikuba paka mu byenda tovala oli yagiteekako bino yakimanyi nolebyo basebo ya bbeeyi akimanyi wafujjo nze olaba ekakamotoka kange nali omuye yali asaawa wali n'akaasa endabirwa mu yemabega naye gwe omanyi nti katukwata 1,2 gwe buuza ddaani baatuguza kabuutu kalamba anyway wetu badde Focus 360 la final channel kwetuli happy new year 2025 katusabe embeera eno egwe musajja abadde agamba 2025 enga tegenda kubaako ne sennyingi